ojja kuggwa enkya naye mulowooza nebawo anaasembuka mukwano gwo anaabulawo mulispektinga abantu mukolagane n'abantu ye saturiteyo awatali saturiteyo ey'abantu tolina bwoli olwekyo bakulira omulala tulonde abantu bebatusabye okulonda kubanga agamba nti negimirirawo nga ndi independent abeera kugambye tagenda kuwuliriza gwe ali ku lulwe yekka era naye jakuba tenyimiriddewo ku lwange kali gwe lwaki agala okumwesibako naye wabiri amala okwolondeka buli obajja kutuya alitukoze tutya mwami nga naye atunda butulusi lwaki kubanga ayimiriddewo ku lulwe yekka naye bano bayimiriddewo kulwa gurupu bano aba movement tubayirako obuyinza abeere muwala wange abeerani okola kino nakino oli olwomugambirako obwa tewaliyaki ati omuntu gwotolinako obuyinza ate akusaba akawuluko akugjeko obuyinza bwo mwenda abaliwa senga mukyala wanoba n'agenda ng'oyagala okuliko byawo bw'oba ogende basezaalawo otwala yayomba nesezaalawo era ojja kuvuga bwabitugo sigala wano mumaduuka wetunaakubawo tunaakunyumiza naye gwe tujja genda naawe si bwe kiri kati lwaki mwerimba lwaki bannange muba mwerimba nasembera wayinza okuwa ekitu omuntu akitwale gwotumanyi lwaki mwerimba okutuuka okuyo mubeere b'amazima bannaddiini mutuyambe mubuulirire abantu babeere b'amazima bakozese mazima olw'okuba ti byabufuzi kikitegeeza ti amazima gakuggwako nedda malaba abantu obabuuliranga mazima omuntu akukyalwe wakwogera mazima kituufu naye oluvannyuma agenda kukwagala nze kigogo siina bigambo byakulimbalimba bantu saagala tyokuwatubaatumusisa kirimba bantu nze babuulira ekintu ekituufu nembeera tumala kutuulira naye nga kyekyo tutambulire ku mazima ate tuddemu empisa ate tuddemu ki empisa n'olwekyo bannaye abantu b'ekitundu kino ndeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala mwanda wange Fariida mwebale nnyo ekyo kiyinza kukiteekinga live kinsanyusa era njagala okubalaga maama wa Fariida Ajati netanga wa Fariida yenze yesebo obujulizi tubulina nemwana waffe yoyo olwa Fariida nambi nekulangi tiwali awo bagali bannange mwagala bakolere ki balogwe nibye wano tewali ng'oli yaki babuulira mazima kituufu n'olwekyo bannange tubeere b'amazima kubanga abasinga bwe balonda bagenda basuubiza abantu ne babasuubiza kino tosuubiza kyotosobola kukola naye bw'oba olina b'osuubiza n'olemererwa jangu tuni saagala muntu kulimbirira abantu b'ekawempe north bakwasa muwala wange ono tweyanzanyo wangi Honorable Nabi Fariida bannange nabadde wakwalo essaawa 7 mubbanga nasangayo okubbanga nomukola omulimu gwa wansi oyo ayebala nti asula mu bbanga ajja kulusanga mu bbanga mukola omulimu ate babeera mukukola temuyomba nabantu kituufu omuntu obutakuwagira kitegeeza nti kakati mulabewo kituufu nyo wangi. ate mubuuza abantu bonna
kubanga abantu tukola emikwano si bwe kiri n'olwekyo obadde ebizibu sigaza bizibu byo bakuzungirako kakibagambanga kukiwulya abaali atamanyi kukivunula asigale awo ye baaba This is Bokeh Events. Elevate your... abakulu abava mu Royal Family omukolo guno njagala okwebaza bannaddiini mwenna mwebale kujja mwebale nnyo mwebalire ddala ndi musanyufu babasek bareverand abalokole bonna ndi musanyufu namwe abantu bwenna abali wano ndi musanyufu okubalaba naye kansooke okutuusa obubaka bwa kyabali waffe Yoweri Kaguta Museveni abatumidde abantu b'ekitundu kino n'abeebaza emirimu gye mukoze n'engeri gye musapootizeemu movement mwebale nnyo mwebale ddala ataddamu n'abeebaza olw'okubanga mwasobola okumulonda ate era n'afuuka kyabali waffe ate bwe twasindika empapula okuzisayiningako nemuzisayiningako n'abeera nominated era nga ye flaga bearer wa movement presidential ebyo byonna bimukoze si bintu byangu bali tuli wano lwa muwala wange Nambi oye ayimiriddewo wano ng'abasaba obululu naye nze ku lwange basaba obululu obwa chairman waffe owa NRM Yoweri Kaguta Museveni mumuwe akalulu ate muwe Nambi ne bafulaga beera bonna abagombe akalulu buli wabulaba basi just tik ebyo bikoze eki obimaze naye njagala okubategeeza ekisinza okuleeta obuzibu mu ggwanga lyaffe abantu tebalina mazima abantu mbeere bamazima mubeere ne disipulini muleme kukkiriza kulimbibwa kati chairman abagamba mumuwe akalulu tulonde gavumenti ya NRM ejje mu buyinza si bwekiri bannaye kakati gwe bw'oŋŋamba ate oyagala kuwa ali independent ng'ojja kugaye munsindikira abantu abakutte bendera yange nkole nabo emirimu emirungi abantu bafune services awatali kutawanyizibwa kati bw'ogamba nti ogenda kutusindikira abantu abatakutte fulaga ye kati kutegeeza nti makubira omulanga twemenga kukozesa bintu na busungu kubanga kati wabaddewo okulonda mu kibiina kyaffe ekya movement kituufu nkimanyi waliwo olina okujulira mu kakiiko aka tribunal etwateekawo abamu bagendayo abalala tebagendayo naye abagendayo ansa ze mwafuna zeezo ukkirize ejjeba obusungu wabuli wabwirirawo abantu basatu oba bana
ng'ekifo kiri kimu era alondebwa abeera mu nkovu bayinza okulonda ababiri kubanga buli munaana ekifo kiba kimu ekifo ekimu ekyo baba basazeewo balooza ono mu ngeri yonna kkiriza kimanyi sikyanga okukkiriza naye olina okukkiriza kubanga ekyo katonda kyaba akutegekedde kyaba akoze eki kikkirize lwaki nkyogerera abantu mwonoona esente zammwe za famire zammwe ate nga mulesimbawo lwammwe mweka kubanga kimanyi senga omuntu agwa ajja kaawa lwaki bwoyita mukwano gwo omulinda ayite process eyo abantu abatabeera na mazima era tewayita process eyo naagwa era mujja kumugamba genda mu kooti atayira sente agenda mu kooti ate era bwombi ogenda mu kooti ojja kwekanga nga bagamba omusango bagugobye omusango bakusinze kati sente zo zifiiridde gawebainira omulundi okunaddako lwaki njagala jjo mulonde bw'otobeeranga ogade ekinze nanyingi era baziba nnyo senga omuntu wa muvumenti yagwa muvumenti neegwa obunyivu bwe bunaavaawo otobeera ogeze mu bufuzi waliwo asobola okuba mu bufuzi wano nga muvumenti evuddeko nga batuwanguddwa muleme kutwala bintu nga bya lusaavu muleme kutwala bintu ng'ebyobusaavu kubanga senga tulonda bantu basobola kuyimirizaawo muvumenti tujja kubanga tutudde gwe nange tujja kubanga tukikaaba ate ng'ogamba olwatta omwami nalumanya lwaki tuwalukolako bakubira munange obusungu tubeeko otubukomya bakubira omulanga tukolagane ffenna era banange njagala okuwulya buli kyokola kyonna gatta bantu okugatta abantu kintu kikulu kiwaliwo omuntu wano atalina feelings babuulira